Kikweketa ekikoleddwa mu binywero by'omwenge mu masikati Kampala kikulembeddwamu abakulu mu poliisi pozi z'omusingi zonna n'ey'Owino bakitandise emisana okuva ku Lubiri ku nnyingi ya Kabaka Kakajjo n'Owino. Bakira from preventers bakulemberamu era nga abantu basanga bakungayi nga talina kibakola nga bakwata n'abateeka ku mpingo. Wone bakute ng'abasanze beebase. Wano obadde oli mu kubatisa tena afande mimi sitaki vitu kama hii. Mimi nimetoka kazi naenda kwangu, sasa huyu jamaa anaona vile anafanya. Bodaboda bazza poliisi lw'abavubuka beeyodde mu kifo kya Lubiri nga bagamba nti babadde basusse okubabbirawo. Yo ku nnyanja ya Kabaka bebakuteyo kubadde kafukamidde nga bigeri ya poliisi basonyiwe kubadde bayitiddewo buyitizi nga si babbi. Ekibadde kimubuusa atuulaawo ssebo jangu Mubaddemu n'abasajja poliisi beesusse ensawo y'enjaga kyokka ne bagiddukako. Akulira poliisi y'Owino Edat Cosmos ategeeza nti abantu balajana olw'okubbibwa n'obuti mu bitundu bino era n'asuubiza nga bagenda okwongeramu amaanyi mu kubirwanyisa. Yabaosiza ab'omu Kisenyi kisinzidde mu kukaaba kw'abantu public outcry, abantu babakuba bababba obusimu esente ate we bababba bano abantu balina ebifo byabwe we bagenda ne beekweka nga kati ku Lubiri. Bo bakola preventers bategeeza nti abakwatiddwa babamanyidde banks bamanyi b'amateeka. Tembea wewe tembea. Get this one. Kwata abamanyi b'amateeka kuba basinga ku bantu bamanyi ne tujamba abakwatidde 12 poliisi batadde kabangalizaayo ne batwalira ku poliisi Kampala Mukadde atabalala ne batwalira ku poliisi y'Owino ne Muzaana. Brenda Namale ne Mafia Sewa tebakusekedde guli ino Lwabukedde TV.